Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Alright, bannange omulungi atulaba mu programu weewunyisa omwagalwa surprise your loved one amanya nakawombe shifa hope nga bulijjo tuyingiddewo twaze dda twatambudde ddadda ennyo ddala bwe ntyo bwe nakedde ne njiwamu akateeteeyi kange kano ak'amadalaka yes nenkayiwamu bwe nti nembeera ng'ate nsimbudde okuba nga ndeeta surprise eri omwagalwa waffe omukyala bamuyita Joyce. Joyce si gwe tuleetedde surprise naye Joyce ye atutuma naye Joyce n'atunnyonnyolamu mu nsonga ze nti Shifa njagala kusurprisinga omwami wange omulungi nyina akasente ke nzize nsavinga okumala ebbanga njagala mu shoppingira ku bulabo obutonotono naye nze it's okay nsisinkana obuntu bw'ojja okugula butono saagala bingi kubeera ebingi sibisobola naye mala kunsisinkana mbawe ssente mugulawo obuntu butono mu supermarket mugende nabwo kubeera obungi sijja busobola konze why not bw'atyo n'atuwa amafuta bw'ati ate munnange n'atuyita n'aŋŋamba Shifa njagala omusajja wange nange naye njagala kulaba nga banteeba nnyumirwa nange binsaaliza nga mugenze eyo mukazi omusajja we n'agamba gwe nsuubira ye mukyala wange gundi so nange ekyo nkyegomba okulaba nga mutadde omusajja wange mu kamera nga mumubuuza mukyala wo yaani erinnya eyatutumye agambe nti Joyce omu bw'ati. Alright, era bwe tutyo twazze dda ijja asinga simulaba yeegobye leero. So twazze dda mikwano okuba nga tusisinkana Joyce okusinziira ku ndagiriro bwe ntunulako ayina akabanda ke like business atunda nnyaanya menvu wakolera so yaŋŋambye bwe ntuuka wano waliwo ekkubo eryambuka nti ye agenda bannengera ne bwe mba situukidde ddala wali ajja nsisinkane ku kkubo era tupaakinze somewhere here kuba wano emmotoka teyambuka so naŋŋamba gwe tuuka butuusi mu kakubo akambuka ngenda kuba nkulengera kubanga nkwesunza okufaako obufi so katusinkane Joyce ate tubeere nga tweyongerayo eri omwami we. Nyongera bajjukiza mikwano nti Hypex Studios bali Busaabala Road awo najja nankumbi ni Jacobins Motel ye beekwate mukwano bolaba abo bakuba ebifaananyi ku mikolo gyonna ate bakwata ne vidiyo z'emikolo omaze n'olabika nze mbadde mmaze okukusalako ekigambo wano nti bannaye Jasi yagenze it ended in tears ate ngenza olaba ng'ovaayo mbadde maze obagamba akalimo mmye Jasi takyalabika neŋŋamba ate eno surprise ono ebirabo ssente alina kumala zituwa tubigule wali tutuuke ew'omwami we atulagirire ate gwe kiki nga ndaba tovaayo mu mmotoka ate nga tebiriimu surprise tebiriimu birabo ye agenda tuwa ssente abadde asondanga bambi kashu abantu balina okwagala bulijjo asuula ssente n'asuula mbu twayogera naye dda naga akantandika okusonda okusinziira bwe yatulagiridde akali akabanda ak'ennyaanya butungulu biki yeyo bizinensi yeko yagambye tuba nga abambuka awagenda batulengera tusange ye mikwano badde nkyabagamba nti Hypex Studios bali ku 0789 343802 oba 0754192434 yes wekwate Hypex Studios bajja kwefaananya eby'omulembe ate mwelabira kuyitira ku Hosh Fashions and Bridal balina engoye ez'omulembe ku mikolo gyonna both casual and bridal wear beekwate aba Hosh Fashions bali ku 0702562157 ye mikwano ate nga bwe tutyo Bunga Comfy Homes bebokka abatukolera ewaka ewasufu ennyo ddala so owummulira n'owulira nga kwegamba biralamu so tweyongereyo tugende tufune omukyala Joyce olaba akabanda kuli okuli mobile money weewo yeyo bizinensi ye kuliko ne mobile money ndaba si oli omukyala oli omukyala mukubira kirire wansi kuba nice akwambuka kasozi oh.
places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Mbadde nti nkyamukubira naye wuuyo. Okay. Kale mukwana ejje baleko. Yeah, she's the one. Omanyi sente teyagadde zituse. Nyabo tutu jangu. Abantu abamu bali babamu n'okutya. Sindikira omuntu sente nga takola. Kale mukwano bane tumaze ntuuka. Mukulika amakubo. Tugayise gye baleko. Kale. Obudde bwe tututaata okujja eno tunone nti ate sente z'ebirabo nagambye zituweereze ku simu waganye kyokka oyinawo ne mobile money ku mulimu. Nanti muna mbadde sisula beesiga kyola mbadde njagala muzinone. Ng'ate wanneesiga n'otuweerezaayo ziri ez'amafuta. Ez'amafuta zonna beesiga naye. Zino mbadde sisula beesiga bulungi. Kale kati kasita tutuuse. Kati batuwe ssente tugende tugule ebintu tugende. Musooke mumukubira essimu. Sikitegedde. Oyagala tumale kkubira musajja ssimu. Tumugambe kyate surprise ate tebasooka mukubira. Omusajja mwenzi nnyo. Kati ate bw'aba mwenzi already omumanyi nti mwenzi ate lwaki omukolera surprise. Mbadde njagala omukemeekeme tulabe. Omukyala ye kayagala kufuna bye yeekwasa akyawe ebbaawe. Oyina obukakafu ky'obulaga nti no bbaawe. Aliwo yakwanako neiba wange. Wabiwulira? Nabiwulira mu ŋŋamba. Nali ngenze mu katale nakwana neiba wange. Bwe najja ne babiŋŋamba. Abantu. Neiba wange omulala n'abiŋŋamba. Neiba we abadde mu nnyumba yo naye nze saakitwala ki. Naye baakunyumiza mbu neiba ayingidde. Naye era ne ku mulimu akwanoona. Ku mulimu oli gy'akolera? Akola mulimu ki? Avuga booda. Kati akwana bakasitoma baavuga. Akwana bakasitoma baavuga. Tayisa sikaati. N'obwaba gwe naawe omutwalidde ebirabo asobola okukukwana. Kyogamba nange kano kengenda ayinza okunkwana. Asobola okukukwana. Ayinza kwana ono. Ekyo kye wati. Ono sinze. Ekyoka kye natidde. Jasa omusajja ayinza okukukwana bagaye ye buli ekimulinaana. Nze bambi. Sibe bano be boogerako mbu ne wosiba ekidomola biki? Sikaati. Nakyakikwana? Nakyasobola okukikwana. Bw'olina nze kye neebuuza. Bukakafu ki? Era ebyo ebigamba ababigamba. Anti bagamba n'abo boogaba abamugamba abeesiga. Osinga bbaawe. Ekyeza omwami zonna. Yannemanza okukwata ninteekako enkesi. Omusajja mbu yamulema okukwata naye omanyi okubeera awo nga gw'obeera awo onoonya bikunyiiza byokka na bikumalako mirembe. Kati ky'olina n'okumanya oyo akugamba neiba yayingira yali mukazi yali musajja. Yali musajja. Asanga ayagala kwekwanira. Oba ayagala kukwana. Gwe ekitegeeza wooli toyinza wakanirako bbaawo wadde oli shuwa nti omusajja malaaya mwenzi. Ye omusajja mwenzi bya ddala. Malaaya nnyo. Okutuleka wali ku muziga abuuka yakwana ono
okakasa lwaki tokebera simu ye n'omanya nti nno kati mulimu obumeseji bwe yase byogedde message azihamu wahe kyembadde ngendo azijjamu kyayogedde oba lulimi kyolo azihamu lunyankole lutooro kati bwe baba bagamba mu lutooro nti omusajja oyo mwenzi yogera mu lutooro n'abe wamwe 40 bamanye nti omusajja gwe wafumbirwa mwenzi olulimi nyenda tolujjukira olutooro ate nga njagala n'omanyiremu bitiito kyokka nange njagala okulumanyire bitiito nange njagala nti nange mmanyemu ebitono kyenjogedde nze abooli mpaako yange abooli nyiwatooke onaba sisita wange kakati atwoki lwaki omusajja ono ayenda ati n'atujooga naye timanyire nanyowe mwenza okwana noono nakwana nooli nanyo timanyire oba ina akasagazi tinkumanya kyakuseera kati oyagala omutegeka n'akantu bw'atayogera linnya lyo nti Joyce omugobera awo kuba walema omukwata era yandema okukwata omusajja ni mutooro oba namuganda musajja mushiije muganda sini muto kati wokizuula nti ate gw'oli mumuwaayiriza nga by'omwogerera si bituufu ogenda kikola oti omukazi yaba alaba red flags amazzu nimwesengereza nanganye naye nkimanyire tasobola kunganye kubanga era mwenzi akategedde asooka otunnyonnyole kali kayogedde akisuubira omusajja mwenzi kuba buli gwavuga amukwana wamma kyekyo ate mpuliddemu amazzi nimuteera nimuteera amaddu kale kali bulala kale mu lutore bagamba kuteeza amazzu kuteeza amazzu bannange kyokka banzaala eyo ne batanjigiriza lulimi banvaako kaakati omusajja ono ni mwenzi gyasinza okusinziira kyendabye ni mwenzi ne bw'osiba ekidomora skaati amaliriza ngambire ogwo agambireyo namuhakana nti tali mwenzi lwaki nomuhakanira nkisana nayo akakusweraho nakusweraho nswera kyategeeza ono kiraya nti agenda twettira leero jasi twino yiga ennimi ako nange embuze bakiyita nakutwerako nakuswera njagala kuswera njagala okukwana ekyeza bwe tugendayo ababiri ayinza okukwanako ono kuyinya ababiri asobola okutwalaho omu maama oyo omusajja nga muzibu ng'omaze otuweeza ebirabo ogenderako tugenda naawe nyoni ngenda kusigala tinkugenderaho wekyowulira kyosinga okwagala basooke bamukubira essimu nga naawe owulira kati kambuuze ogenda oyagala tusooke tumukubira essimu sooka otuwa akaffe tukube essimu kubanga okimanyi atubuzaabuzizza nnyo okuva eri ensonga edda anti ndi wano eno olwo asooka atuwa kati nga tosoose tuwa kasente ne tuteera essimu ng'otuwadde sente kiraya nti kantayinamu nyinamu katayito kyeki nyinamu katonotono kale tufudde ndaba sente z'ebirabo kasitoma ze nawe ze watuyitidde ez'ebirabo bino zigula birabo ki anaatera okuŋŋamba maama ate nagwo guba mukwano anaatera okuŋŋamba nawe atera okugamba fe abaavu tetusapulizingeko gwerabayo jasi fe byaffe tetumubanja zino ze zigenda okugula ebirabo anti kiraya nti ebirabo byakuwa newe biba bitaano ye ne bwagamba n'og'ekimuli bwe nga yakuwadde ezizo nzize nateesa naye yatutransportinze kati gwate ofiirawo kiki ekirabo kyayagaliza bbaawe anti mbadde ndi mubanja kaffe nga mmanyi teyakuwadde si banja awo sisimbula nze birabo bye oyinza n'ofisaako naye wallaahi ono omukyalo omulaba
yayagala doggoba bbaawe baga omukyala agenda onobanga yanoba dda naye tamukwata ateze obukodyo bonna amukwate tamukwatira mu bwenzi kati naffe tuyita ayagala akole ki afune ebigoba omusajja kyobola bagamba muteeraho essimu bw'okimanya nti ayinayo omulala ogenda kukwatamu ebibyo ogende oba ogenda sigala tomuyinaamu baana abaana nyinamu abaana anti kati abaana bo baleke ddaani omuka kati obatwala omukanze mane mankyalo oyinza okugenda abaana abo n'agaana obbalabirira nakyo kirowoozeeko osobola obbeerawo n'oguma n'abaana bo naye waaye tetusooka nnenya musajja kubira omusajja essimu ngenda kukuba essimu naye otukoze akantu teri muntu yali aguze kino nakyo kipya nusu 10 buli sente zigasa ogaye tumugulire sweet waliwo kano ka sweet omayinako tekajja mu 10 buno sweet oba omutima obwakati kaba ka 5 mukwano si ka 2 ka 5 kiraya ntayagala mukubako njawulo wadde agambye ye yabaze zino sente kuliko keeke ya 5 omunanasi gwa 5 singa ofunye n'akapapula n'okakubako bwoti makkati ka sweet nosaka I love you ne tukateeka kajirako ekigambo kyako ekya I love you anti ne tukazinga bwe tuti mu kapapula ako ko wandiise ne tutwala kubanga gift bag ate ebanga ya 8 ka mutwalo 5 ne kati we tukaye na tusabula empya abamu nti kino kye mu maliro obudde ye omukazi yakisuddemu yesekera na kwesekera kugamba yatuwadde surprise omanya abantu batulengera nga batuyita ekyokuzanyisa bye birabo bye byaguze kati ye kyasinga okwetaaga kuba yaŋŋamba nsonza akakebe ebbanga mpa omwami wange surprise mutuufu ezamubonyabonya mu kakebe zaali zaffe omwami ye kyali kyangu ebirabo zino si ze yasonda ze yatuwa okitegedde zino zo zaaliwo zino zo nga tezimubula zaaliwo ate omukyala mu ssimu mulimu n'endala ndabyemu obw'2,000 naye alaba omwami asaana zino ebirabo mwasigazaamu endala wuuyo agambye mweziri naye tayagala muteekamu sente alinza ayogera asumulula tayagala musajja muteekamu sente omusajja malaaya hano natuga hali nakuleka munzu nagenda naswera hali ogwo musaiza akantamiira tinkwendera kimu bwomezi bwange obwomezi bwange tinkumwendera kimu malaaya muno nnyo kati ninkuswera ninkushuga ninkuwoomera byebiki malaaya muno munyo naswera muno abakazi leero ngenda njiza olulimi naye bino nabikozesaawo ebigambo bino nyina we nabikozeseza wamukyawa dda bwotyo naye bwe bakugamba olugambo ku musajja omuwakanirako n'ogamba owange tasobola kati lisinga aliyiwe osobola okumuhakanira owaawo nga bayize ne bakugamba ebigambo yakayihali omukazi n'ateeka kuli jasigosa omuwakanira nga bagambye nti alina wali omukazi ne wali anti kisinziira abigambye anti alumirirwa teri alumirirwa nti alina kigendererwa nanti oli tagama nti asinziira okugamba nti okulemererwa nti yaki oli bwaiza nakugamba ekigambo nabakirozera emirundi egifundako egikoza ki egikukwera nekikenga ate ababikugamba obeesiga ate ababingamba banibeesiga mu bwomezi bwange tuli akasefuli ako kamu obuwomezi kale obulamu bwange anti kati waliwo okubanga omwesiga nga ye si musanyufu na muntu namakaago ng'ayagala kati yoyo abigamba mufumbo oba si mufumbo ate yagambye talina omwe amugamba alina bangi omusajja amuteekako bambega bangi ne ku stage wakolera nateekayo anoonya nnyo stress ono ye anoonya nnyo stress ayagala nnyo okwetabula kati nkabanyanyukire mbwira buli nkabanyanyukire naye kati omubiri gwange nkagenda ebirowoozo byange byonna nabirugaho nabihumuza hansi kati awo nagenda ninkolake nintunga omubiri omubiri yagutunga
naye kati omusaiza akantama obwomezi bwange era ninyenda muteera essimu nange bw'abeera omwenzi bwe mba mbimanyire tambula ngende nze ndi mu kiraasi naawe kati nti namukingize simanyi biki nikumuza omubiri nikukwata ebyange nituviirawo ebibye aba takyabimuwa okuyikaara okufumbirwa kale enkukooyi oyagala beera single mother nkwano muba mukoyi obufumbo ffe tubuyingira tujja oba muyidza nnyo tinkwenda gwe nitunkwenda takwenda buli omu bagamba omala kwekoona nolyoka ojjukira okubuuka kati ye agenda kubuuka koza amaze okwekoona okitegedde naye ekisiraani kyantama tinkwenda obwomezi bwange bwono obuwomi bwo obwomezi obulamu bwange bannange tuwe ennamba kituufu ayagala obwengugondi bwe tuteeremu ennamba y'essimu okitegedde nompulira bannange okay ennamba agituwadde osazeewo tumukubire kozi yatumugambe tutye tumuteerere tumugambe ki akuteebe tugambe batya waliwo omukazi aliwo omukazi atwaire enamba eno nayenda tukuteera essimu mwagalwawo kale kanjiyizeewaawo munange mukama wange byebinsasuza kuyiiya halo jebaleko ssebo kale kakati tulina omukyala alina package yo gye yatuwadde okukuweereza eyo gy'oli mulimu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo naye agamba tukukubira essimu package ejje ng'otegedde wa gy'eva ate nga sifa abakugambye ye yaani naye gwe osuubira ani omuntu oyo eyatutumye ate bwe tunaakubuulira ekitundu ojja kumanya bwe tuli mu Uganda kale mukyala wo yaani erinnya mukyala wo yaani omulungi ennyo erinnya kubanga teri muntu gwe bayita omulungi ennyo kale osooka kwogera linnya lino lyokogamba kati nganze bwendi wano ne omuwala bamuyita Jaasi gawanga Jaasi omulungi ennyo oba Shifa omulungi kati naawe tekako liri erinnya lyokoleeta eri omulungi ani yaani erinnya siwulidde bulungi Joyce, wow. Joyce. Omulungi bakuteebye. Ogambye muteerere essimu. Ate si gwe Joyce. Ninyo Joyce naye naabye takwenda nyonyenka. Takwenda nyonyenka. Kiki ekyo Jaasi nyambaako. Tayagala nze nzekka. Takwenda nyonyenka. Nagambe tayagala mirembe. Joyce ya mukyalawo kati era okyanobye ate abalala bayinayo ne banne omukyala ono tayagala mirembe ate abalala bayinayo ye alaba omusajja alina okwenda walina okubaawo abalala n'ekyo muteeba tekimusanyudde Joyce yeggwe naye toyagala kubanga yeggwe Joyce aye kalina bye yeekwasa ng'ayagala wamma ssebo mukyalawo kituufu Joyce tuli naye wano era yatuwadde ssente empitirivu wano tukushopingira ebirabo ziriwa ssente tukushopingira ebirabo tubireete ku stage ya boda gy'okolera akolera ku stage boda eriwa akolera Makindi ku stage ya boda gye tuleeta naye maama bw'olaba tuvuze ebirabo ne tubinona kati tukuleetera ebirabo by'okuba oteebye naye omukyala munyiivu agamba awulira ebigambo bingi noshwera nkozi wagambye naashwera
nakola ki ate ekyokwana yakiyise batya nakuki wagambye akwana nnyo okwana nnyo mu Lutoro ebigambo by'abantu bannange nze mugambye naye Joyce awulirizanya abantu mbuna simanya agambye nashwera nzijukiza ku bigambo omukyala byayogera mbuna kushuga nakuyeguyura jasi omukyala kyakyogedeko mbuna kuwenjula tekibaddemu ekibaddenga wamma kibaddemu agambye nashwera nakushuga tagambye nakuwenjula wamma ssebo kati kuddire yannageze mukama annaja soko nkwate ku ssimu eno naye mukama Katonda kwata mugambe munnanga nti okusala ekigambo kati abadde alina okujubisa embeera omusajja amanye bwonyiize kuba oli munyiivu kati onyiigira kiba kiwemalako emirembe nyina stress kati abaana nnyo nimbaliisa kati stress nyina okuba na nyingi muno bali bakulimba erinnya ayogedde liryo tebasobola kunnimba erinnya ayogedde liryo nti yeggwe mukyala we Joyce erinnya lyo nayenda kale okugamba nti nsemererwa mutima naye nangwa oshemererwa omutima osanyuse mbumbeere musanyufu toli musanyufu kuba obadde tokikkiriza nti agenda kukwogera adde sikikkiriza naye ayagadde kunsanyusa ku mutima akyogedde kukusanyusa naye tekiva ku mutima gwe akulimba kati sira nebirabo netutabe mutwali atukuddiza essente zo omukyala olukumi lwalwagala tulumuddize sente zo tuzikuddiza ekyo kiwedde kyobadde oyagala kuba n'amafuta getuvuga ate okudda eri tutwale olukumi olwo kiba jasaga oba tulusindike ku mobile money kale singa watugamba gona mwetereko yuyo goine mobile money omugabe my love kankutereko eya time tinyina nsonga tekiyina nsonga naye owulira nga ssente z'omutaddemu nnyingi nnyo tetuzitwalayo kuba toweesize byayogedde nali muhaire nezize zikusingakaawo nkitegeera naye eyina ebintu byakukola ebitakunsemerera mutima gwange nezisinga awo osobola ozimuwa naye akola ebintu bingi ebitasanyusa mutima gwe omweraliikirira tomwesiga kati ogenda kikola oti ekyo nyenda kukwatamu ebintu byange nsooke ngendeko omuka nyikaleyo bwaliba nayenda alijja kwijja ntabaare ngaruke ajja kujja kutabaara ogaruka okomewo mbu agenda kunoba wadde bamuteebye jasa yangu wajja awulire kano wadde bakuteebye ogenda kunoba ono yasangiddwa ayagala kunoba era batera okuŋŋamba shifa otabula amaka kino kitulekawa gano wamaze akutabudde mu maka go ate mbadde nga tereezezza kuba omusajja akuteebye kansooke mpumuze ebirowoozo byange mbitwale omuka ogenda kukwata abaana osooka onobe odda 40 ngende 40 malengaruka nze naye manyi abateekawo transport omungi temunobaanoba bw'otuukirayo nga wala 4 hours ng'onoba kati naye akomewo alinnye 4 hours akunone mukwano tulina gye twagenda omukyala yanoba bw'atyo bwe yanoba n'atuula alinde bamunone agenda olaba tebamunona agenda tutuma tutwale omusajja surprise ng'omusajja yawasa dda abasaiza olowooza bakahwayo anti nga yawasa dda kati ogenda kikola oti ekyo awo nintungayo ni kijiba yani ninfunayo omusajja omulala bangu bali awo nti nga bwogenda mu katale oggula ennyaanya tebali nga bw'osuubudde ebintu mu bizinensi yo wali nti mpaayo karoyiko ka 5 oba ka 10 mpimirayo butto si byebyo oddeyo process y'okwetegereza omuntu g'omanyi olwo olugendo lw'okusooka weetegereza omuntu mwemanye nyo mutima gwange tinkasemerirwe okasemerirwe nkozi kyeki okusanyuka tosanyuse ogenda yimirira nakiki ogenda nnoba tewali buzibu oyagala tuyinza nosooka okupangirako ebintu gyasigira ojja omukyala tumupaakingireko ebintu byayagala nnoba wadde bamuteebye ye ku mutima nikusanyukiire tasanyuse
tasanyuse kati bwaba tasanyuse ona nnyini omukyala alina amaka galagamu yayagala dda wayagala dda okunoba ekyo obadde okitaddewo kwekwasa kati ali mu kwekaza era gwe mwenzi agambye ku mutima takifiirinze tasanyuse omusajja amuteebye musanyusa omanyi abayayaana babba baabwe just okwogera ku linnya lyo bwoti n'agamba owulidde n'enjogera gy'alyogedde Lady Joy nga mukakkamwe mu ddoboozi mukyala wange Lady Joy awa naye yendeza abasanyuse asanyuse ffe ate atusanyuseeko ati atumanyi wammanoba muleko omukyala anobe swit wammanoba nze sikyaluma omutwe n'abantu bw'oŋŋamba njagala kwevulunga mu bisooto nga gamba weevulunge oli muntu mukulu salawo ky'oyagala she's a mother of two omulimu gwaffe tugukoze naga twakuyiwa bwe watuwa ssente tetwatuuka kamale genda omukka ntwala abaana bange era batwale omulimu male ntandika okubakoora kale kituufu noba oli mugezi kyokoze kirungi nnyo tofaayo bona asangayo yawasa dda kasita ekikulu nyina abaana bange kale maama mu bye tusiba mulimu emifaliiso oba n'ebitanda tewetaaga tukuyambeeko oba ffe tugende mugende nja kubyepakingira nyenkya nyenda jasa omukyala tumuleke agenda anoba ebintu bye baayinoba mukwano tetukuyinako buzibu otuuka bulungi naye gwomanyi saawa nga 5 oli mu kkuba onoba Fort Portal wala nze abooli manyiyo oba omiisinga kugendako wammwe musabe omugambe nti njagala kyalako waka oyagala kunoba oyagala mulembe gw'okunoba tegumuyitako ayagala tuukiriza kakodyo nti nanobako ate agenda linda bamunone kati abaana abo babadde tebasoma abaana bekere nibasoma abaana nibasoma balemesa ayagala kunoba n'eri wali amasomero omukyala mumalirivu toyina kyogenda mugamba akyusa ebirowoozo bye kubanga takalubiriza mbeera ayanguyiriza omusajja we bw'aba badde ayina batunulira oyanguye omuwa ansa eyokusalaawo mu bulungi kasooke muhumule muŋŋendeko omukka male nga nja kugaruka kale weegendera omukka garuka bulungi naawe raara kurungi tukwagaara webale tuwa kalimu sente ze agambye tetuzimuwa n'ebino ebirabo ye tabikkiriza zizino agaye tabikkiriza bivuddeyo tetumuwa sente ze omusajja n'akola ezize negwe abakyala nga tuli bazibu omusajja abeera aweerera abaana ebbanga naye mbuye olukumi lwe talumuteekamu byeyo kyebayita bagal child naye takimanyi naye alina kusooka kunoba kati ewaka bateekewo omuntu alimisinga amaka gajjukira ebirungi by'omusajja naye anobe nze nkyagadde anti ayinza anoba abadde ayagala laba ku ggwe nga bulijjo akulengerera eri akulaba ku TV ku masimu. Tetukubidde omwami? Anti tumukubidde n'akisiima akifiirinze muli. Kati akabadde ayagala laba ku ggwe kwetteekawo eyo embeera mbu agenda kunoba. Ye kituufu agenda nnoba. Nga bw'abikoze ye. Naye nga bannanga abalungi abatulaba kino oyigamu ki? Mugenda gashifa owabya munno kati mwagala nkole ki? Mutakule mutwe mukube engolo musabule embooko muntu mukulu yeerumirirwa okusinga nze ensi nagijjako amaanyi nkugamba ebigambo biba bitono bw'obiremerako it is okay n'okuyita ye yakuyise era musanyufu nti tukoze kyayagala naye ate si musanyufu nti bamuteebye oke mikwana abalungi abatulaba mukkirize tubasiibulire wano obudde buzibye katuddeyo ye tubaagala nnyo tetugenda kutwala birabo omukyala agaanye olukumi lwa lutuute nti tasaana kumuwa sente ze naye badde omanyi timanyi olutoolo tomanyi nti ndumanyi naye nga tubaagala nnyo we love you so much have a good night and good morning depending wolabidde tubaagala nnyo tuli ku 0702562157 don't forget Hypex Studios nti bakuba ebifaananyi eby'omulembe bakwata ne video z'emikolo ez'akabi babayise Hypex Studios Hosh Fashions and Bridal balina engoye ez'emikolo balina n'eza casual akateteyi kanyumye tonna ngambako leero mbu ndi smart iwa smart
ya casual and bridal bekwate ate nga mukwano nabagamba nti kukyaka weight loss muve kubali abagamba nti naweddewo bagamba sina kisambi what is this mbuno neno teri naweddewo obanza ateera abajjaasi nenzigwawo n'otangamba nti mpenzigweddewo mbungoye ze zitambula bali akabakulaba bampa amaaso gabaako ekyo. Otherwise, we love you so much. Nsanga ku 0702562157 for more. Ebisinga kawo about weight loss jane bichi bingi mujje ku simu but with respect abajja okumokinga tetushabiteesezaamu ebyo naye abajja mbulungi yo welcome abajja okubanga oyina ebyo ebikuleesera tuba tukulaba ate tuli ready for you so tubaagala nnyo stay blessed we love you mulalaje bagamba mulalaje musule bulungi banange mweraba musule bulungi tubaagala nnyo mweraba katunobe tudeye 40 yani ngozi yake nedde liri eryewaabwe eryaffe lino empaako atoki agenda kunoba nza aboli ganzireye kannebaake bye obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano hope shifa nakawombe tusisinkane nate